Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako olwaleero njagadde njogereko nammwe aba boda boda, oba ng'osuubira okutandika okuvuga boda boda obudde bwonna, oba ng'ogirimu, njagadde njogereko nammwe. Waliwo munnammwe avuga boda boda yesse ng'ebizibu bimususseeko, naye yagenze okwetta. Yabadde afunye okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ekisooka, landiroodi abadde amubanja ng'amugoba mu nnyumba. Ekyokubiri, nannyini ppiki abadde agimuggyeeko ng'amubanja ssente ezisukka mu $20,000. Ekirala, mu kaseera ke kamu ne wavaayo abaana abawala basukka mu 2 nga bafunisa embuto nga beetaaga buyambi. Kati omuvubuka oyo wa boda boda ye kye yasazeewo ekyangu, yasazeewo kwetta ng'ebizibu bimususseeko. Naye ekintu ekyo mu aba boda boda mukifunamu ki oba mukirabamu ki mmwe kye musobola okukiggyamu ekintu ekyo? Ekisookera ddala, aba boda boda bano ekyamazima bakola ssente nnyo, ssente bazikolera ddala, ekyo nkibabuulira. Naye mulimu abalemererwa nga bennyini be bakyesuulamu olw'ensonga beeteekako obuvunaanyizibwa bungi ne bakola n'ebintu ebitali birungi ebibaleetera okubeera nga bibamalako ssente, n'alemererwa okusasula ekintu ekyo kyaluubirirwa. Kati n'olwekyo mu aba boda boda gwagitandika, kikulu nnyo otunuulire ebintu bino oba oyagala okumalako ng'ovuga boda boda eyo. Ekirala, osobole okusasula ennyumba gy'osulamu oba okuzimba, kikulu otunuulire ebintu bino olw'ensonga nti bye bibalemesa. Mwonoona ssente ne muziteeka mu bintu ebitategeerekeka, ssente ne zibulira ddala, n'obulwa n'esasula nannyini ppiki, n'obulwa n'ez'okuwa landiroodi, wamu ne mulemererwa n'okulabirira famire zammwe, okkakkana ng'odduse ku mukazi, omukazi n'abeera mu kubonaabona. Kati n'olwekyo tunuulira nnyo ebintu bino gw'atandika okuvuga boda boda oba agirimu. Tunuulira ebintu bino, nkimanyi nti mulimu ababimanyi era mubigoberera bulungi nnyo. Mmwe mukola kyakabi era muli bulungi nnyo. Kimanyi bulungi nnyo nti mulimu aba boda boda abalungi era nga bamanyi omulimu gwabwe nti gwegwo era nga baguwa ekitiibwa. Kati n'olwekyo gwe wenna atawanyizibwa omulimu ogwo ng'olaba tofuna ssente zikuyita mu ngalo, tobitegeera, tunuulira nnyo ebintu bino. Ekisooka, oba obadde owolaawola nnyo ssente mikwano gyo, ekintu ekyo nkusaba okikomye. Lekeraawo okuwa abantu ssente. Towola ssente zo gwe owa boda boda ndi ku ggwe ng'ovuga boda boda naye nga ssente tozirabako, ng'obulwa n'ez'okusasula mukamaawo, obulwa ez'okusasula landiroodi. Njagala otunuulire ebintu bino. Lekeraawo okubeera ng'owa abantu ssente. Towola ssente zo. Ssente zitereke, gulawo akawunti, tereka ssente, savinga ssente. Ekintu ekirala, oba obadde onywa nnyo omwenge gusitoopinge. Toddamu kunywa mwenge. Kimanye nti ppiki eyo gye bakuwadde okuvuga, kimanye nti gwe mulimo gwo. Bw'okola ssente buli kanaku, sooka oggyeko ssente z'omugagga eza nannyini ppiki, ziteeke ebbali nga tonnakwata ku ssente ezo zigabanya bintuntu. Nga wakanyuka bw'oti, sooka okwate omutwalo gw'omugagga oba kwata emitwalo 2 egy'omugagga ogiteeke ebbali. Okitegedde? Kijja kuyamba bulungi nnyo. Omwenge gwesonyiire ddala kuba kyekimu kyasinze obboonoona. Kakkana n'oyitawo kuba buli woonywa omwenge kakkana otandika okugulira banno, kakkana nga ssente zikuweddeko. Kati n'olwekyo weesonyiwa omwenge oba oyagala okubeera obulungi nga banno b'olaba abavuga boda boda. Ekirala, abakazi aba boda boda mwagala nnyo abakazi. Mulina okukendeeza kye bayita abakazi. Funa omukazi omu obeere naye ewaka. Osobola okulabirira oyo omu, ajja kukuzimba, ajja kukutwala mu maaso. Naye gwe n'obeera n'omukazi asooka, n'obeera n'owokubiri n'owookusatu, kati ng'ono gwe tulabye eyesse. Abawala 3 omulundi gumu bazze nga bali mbuto. Kati ebizibuzibu bwe bityo kyandibadde kikulu nnyo obeere ng'obyewala. Teri kizibu kirumba muntu, omuntu gw'olumba ekizibu. Ekyo njagala okimanye. Teri kizibu kirumba muntu, wabula gwe omuntu gw'olumba ebizibu. Mukitegedde? Buli wova ku mukazi omu n'ogamba kanjagala omukazi owookubiri, kimanye nti oba olumbye ebizibu. N'ova ku wookubiri n'ogamba akanfune n'owookusatu, omanya gwabeera alumbye ebizibu eby'amaanyi. Kati n'olwekyo mwegendereze, muve ku bakazi. Abakazi batwala ssente, teri mukazi wa bwereere. Omukazi ne waba ng'ofunye mugagga era ojja mmuteekamu ezijja omukubiranga obusimu. Kati n'olwekyo mwesonyiwa abakazi batwala ssente. Ekyo nkibabuulira. Ssente zijja kuggwaako
olemerwe okusasula landiroodi mu nnyumba mw'osula, olemerwe n'okusasula nannyini ppiki eyo. Oba okitegeera kuba obuzibu obuliwo abagagga basinga kati babagamba musasule wiiki kati gwe n'olowooza nja zikola enkya okukkakkana nga zikubulira ddala. Kati n'olwekyo mwesonyiwa abakazi babatwalira ssente zammwe empitirivu n'olemererwa okusasula omugagga nannyini ppiki. Ekintu ekirala n'okukyakala kwa bulabe nnyo. Kyandibadde kikulu n'omanya ennaku yo. Kimanye nti ppiki eno gye nnina si yange, eyina nannyiniyo. Singa mpeza wiiki 3 wiiki 2 ajja ginsikako. Kati n'olwekyo ekikwatagana n'okukyakala sooka okyesonyiwa, ojja kukyakala obudde bwonna ng'oteredde. Sooka omale okulwana n'omulimu gwo omanye nti ppiki eno ngivuga myaka 3, myaka 5, myaka 4. Kansooke nnwane ne ppiki yange eno ngimaleyo, nja kukyakala oluvannyuma. Ekigambo ky'okukyakala ekyo nkusaba okisitoopinge otunuulire omulimu gwogwo. Ekintu ekirala kye mbasaba mu abavuzi ba boda, kikulu nnyo obeere n'emikwano egikugasa, emikwano egikuyamba. Mubeere n'emikwano egyo egigenda obbatwala mu maaso. Beera n'omukwano gw'omu naye ng'omukwano gw'oyo akuzimba nga alina kyakwongerako. Ndaba nnyo mikwano gyange aba boda abasinga balina ebibiina ebyo bye balimu. N'olaba owa boda buli lunaku n'abeera ng'atereka emitwalo 2, buli lunaku ng'asuula emitwalo 2. Ekitegeeza aba boda mukola ki? Ssente muzikola naye muzoonoona, ebizitwala bye bingi. Mukitegedde? Nze mbalaba nnyo mikwano gyange balina ebibiina bye balimu ebyo eby'enjawulo. Ng'ovudde ku bino tugeze nti Powesa, Pride, ebyo weebityo biveeko. Naye waliwo ebibiina bye bakola bo nga bo ne basalawo nti buli lunaku tusuule emitwalo 2. Kati ebibiina ng'ebyo kyandibadde kikulu n'obeera nga obyettaniro bibeeramu olw'ensonga nti bikubiriza okukola. Kiba kikkakatako okufuba okulaba nga ssente ozinoonya osobole okutereka mu kibiina ekyo osobole okufuna akaawamu. Mukitegeera? Kali n'olwekyo mu aba boda mwettanire nnyo ebibiina byammwe ebibeera ku stage. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.